kwe muri abalungi abatulaba nyongera okubabuuzaako n'embebaza okubanga mugoberera enteekateeka yaffe yonna. Wano kyemulaba essaawa eno tulina mmere era nga kwe kwanjula kw'omukulu Lule abasinga gwe bamanyi ng'owa Pakalast, ono mutabani wa omukulu Geofrey Lutaaya n'omukyala Irene Namatovu mu mbeera engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe for over the years. So kyemulaba leero akoze ekyenjawulo. Kwegamba nga nabagaye nti emikolo gifuuse mingi nnyo, buli omu kati agezaako okukola ekipya. Abatuuze bavuddeyo, abantu be bayise ku mukolo nabo bavuddeyo okwerolera ku muko engeri gyazzeemu ku mukolo. Mu Enyonyi we nnengera wano mu distance nnengedde omwami Ronald Mayinja atudde mu kifo nga paliyoti mu maaso wali. Then mu mbeera y'emu abantu bategeera nnyo eby'ennyonyi wotuna wano wabbali bagezaako okulaba nga ate batutangira okuba nga tutuuka eri ng'ennyonyi tennawola. Naye ng'abantu bonna abayite ku mukolo nabo beetabye mu mbeera eno okusookera ddala ey'okwaniriza omuko. Omuko ku mulundi guno ayanyiriziddwa mu kitiibwa olw'embeera nti ennyonyi ye mwajjidde. Abajjidde ku sayidi y'abako babadde bo baatuuse dda mu kifo kino bakozesezza emmotoka zaabwe ez'obuyonjo. Then ye n'akola ekipya n'akola ekyenjawulo kwe kubeera nga atasazeewo okujjira mu nnyonyi oba mu helicopter nga wookalaba. So mu mbeera eno Alex oyagala kugamba kisebo. Tuli ne Alex oluyimba lwe bayita helicopter yatawuka ebbanga olw'akamiliyoni lukyaliwo. Anti kati wano bakimenye Lule agambye helicopter yatawukira empererwe agiyewo. Olwani yagamba emutungo ebinanga kutadde mu kadaali helicopter yatawuka omwana abikoze. Engeri emikolo gye gyeyongedde obungi tugenda laba ebintu ebifaananako weebi. Nze okuwasa mukyala wange 235 ate nga batusuubiza nti embaga 230 ebyange nabisazizzaamu bibadde bya mwaka gujja naye 235 kakati tulina ntwogere ku bana bajjidde mu nnyonyi. Omukulu yatudde mu kifo ky'emu maaso ndabanga Ronald Mayinja. Mayinja ye yaleeta Lule e Kampala amutwala ku dance floor Nateete. Kati amujje Nateete ne bakola bizinesi y'emmere yabeeta Pakalast. Eyo Pakalast byonna biri wano ku kisaawe we tuli mu mbeera nga mukyala ekifaananyi ekyo kifaananyi kirungi si nnungi nnyo. Omusajja akoze ebyafaayo ndowooza kati kubamu ku bakoze emikolo gyabwe ne bajjira mu helicopter kati ne Lule ali omu kwabo naye ng'embeera nnungi abantu beetegekedde omukolo. Bino kati byafaayo bye tulimu tulinze fe okubalaba ng'ate bafuluma naye nga nze ekibuzo kikyali ku bano abalala abajjiddemu benkyayagala okubeera ng'ate nfuna omukisa nabo mbabuuze embeera ebadde etya mu bbanga awo era nga abamu bajja tubuulira gwe mulundi gwabwe ogusoose okutambulyako mu bbanga oba mu byonna byonna tugenda kuba nga tugattirawo emboozi yaffe nga bwe binaatambula naye nga nteekateeka nnungi nnyo vibe nnungi nnyo abantu banyumidde omukolo kwegamba abaami n'abakyala tubeebaliza bakutte obudde bayinza okuba abamu bategedde ku nteekateeka ati n'abaweeti kyova olaba nti obudde babukutte ebitagambika. Tuli mu kaseera we tulabira nga babajjako bi headsets ku mutwe omanyi babadde bababisse emitwe katulengera omuko finally njagala bategeeza nti wuuyo afulumye helicopter era nga bagezaako okutangira abantu essanyu lyo lingi nnyo abagezaako batangira okubeera nga ate bonna tebatuuka ku front wali ku speed naye nga ye embeera musajja abikoze aze n'omwami Ronald Mayinja era nga woolaba awo naye nga nabagambye nti tugenda funa omukisa batubuulire ekigambo kimu bibiri ku mbeera eno batubuulire. Babaddewo badde Bulaaya kyekyo mukole kojja
So embeera gye mulaba baganda baffe mwenna abatulaba okusinzira mu Uganda n'okwetolola ensi yonna tuli ku mukolo gwa mwami Lule. Lule ono mufumbi wa mmere era nga watundira emmere bayitawo ku Pakalast abasinga ekifo ekyo mukitegera mu Makindi abaddewo era nga ebiseera ebisinga mujja mulaba atambula n'abayimbi mu mbeera yonna ey'okubateekerateekera atuukidde mu helicopter wano ku kisaawe Empererwe era nga wolaba batuuze abaana abato abakulu bonna bavuddeyo okulaba ng'ate beenyigira mu mbeera eno. Naye nga wolaba emabega wange ssanyu likyali lingi nnyo abantu beegeza mu helicopter eno kwegamba bazze ku mukolo n'abamu abali wano bafunidde ddala omukisa ogusookedde ddala abamu okukwatako ku helicopter oba n'embeera etambulira mu bbanga oba entambula ey'omu bbanga nga bwe kifaananye naye nga sofa bulungi enkuba ethreatening okutonya naye nga ndaba nti kati wano Katonda byonna byonna yabitadde dda ku nteeko okulaba ng'ate akakkanya embeera kozi kati tufuna bufunyikayo embeera nzikakkamu naye nga ebisigadde byonna byonna bitambula bulungi. Akaperembwa akaperebwe atandise okubeera nga yeegeza mu kulinnya ennyonyi muno gyegezezaamu ndowooza akapere kati naye ali omu ku abo bali bagamba nti nalinnyako ku helicopter kuba munnayo olubadde opaakinga neewola ye kyakoze kwe kugenda mu maaso ate n'okuba nga ate ayingira munda which is okay, it's a nice experience kati kapere ebibye biwedde naye nga mu mbeera eno tugenda kuba nga twogerako n'abantu ab'enjawulo sofaano tukyali mu nteekateeka nga weekyatambula ey'omukolo ogwa omukulu Lule ono ng'ate akyadde oba nga akyanjula mukyala we naye nga abagenyi bo bangi abakulu ndabyeko ku Haji Musa Kavuma Keti ndabyeko ku Habitex Promotions ndabyeko ku Kazibwe Kapo Ronald Mayinja mbagambye yajidde mu helicopter then n'abantu bala bangi nnyo list ekyali nene Nyaziza Zion abantu bangi begenda okubanga atemba wako mwenna mwongera okubeera nga ate mulaba experience eno naddala nga ate ebyafaayo bikyagenda maaso okubanga bikolebwa twalaba kamiliyoni helicopter yatawuka ebbanga helicopter etawuse ebbanga esimbula kale nange kati nyina ekyafaayo nti mmanyi oba naliko mu space entono ennyo nga ndaba ku nnyonyi ng'etandika helicopter etandise ssebo ndaba kati yeyembeera gy'olaba olumaze okusuula omuko kakati etandika nange ndaba weto wetandika baganda bange kati nkiwa nammwe abandaba okwetolola ensi yonna nkiwa nammwe muli kinyumyako nti lujja yatulaga helicopter ng'etandika mmanyi mugimanyi ate mutandise nti lujja maalo mmanyi mugimanyi nange mbadde nziraba naye okubeeramu eno distance gye ndimu netandika nga ndaba kibadde kikyaludde okulabika kati nange era wenfunidde omukisa buli kimu nkiraba esoose kwenyoola mabega kati n'ekyawakati kyeyongedde amaanyi speed yeeyongedde era nnindidde ddala ndaba omusajja anyiga waggulu w'omutwe gwe simanyaawo buki bwanyiga naye nga ye amaze okubeera nga ate munnaye ateekako ebyekikugu ku mutwe ataddeko headsets ze era nga ekyatandise nga kyenyoola mpola ndaba nti kati emisinde gy'amaanyi n'eddoboozi lyeyongedde eddoboozi lye tuwulirira mu bbanga kati lyetutandise okubeera nga tuwulira ku ground tanga setting off ebyo byonna kati nkozesa mbeera ya kyendaba si bukugu nti mmanyi nkozesa mbeera gye ndaba ayise munywanyi we mu mbeera eyo era olaba munywanyi we agenzeewo kale nze ali eno ntya ebitagambika naye munywanyi we yasobodde n'okusembera wali wennyini kale kwegamba ebyo byonna tubimanyira wano wennyini nti muganda wange gwe atulaba ng'oli mu kyalo ennyonyi eno weyeekanganga ng'eri ku kyalo w'oli awo todduka tobuna miwabo akakkanira w'oli bya bulijjo okuleka nga waliwo bitatambudde bulungi gwe space gye bagamba nti weewe gy'oba osigalamu nga weewadde ebisigadde birekere abakugu wenjogerera ennyonyi esituse mu bbanga ennyonyi emaze okubeera nga esituka mu bbanga era nga ndaba bulungi akayobo ke keeyongeddemukko era nga woolaba ye emaze okubeera nga ate esituka kwegamba nga bwe bagamba helicopter teyeetaagisa kifo kigazi nnyo kusettinga off era ekozeseza ekisaawe kino nga bwe mukiraba okulaba finally egenze tunaalaba oba yenna kima Omuko oba embeera ebadde yakumuleeta buleesi nze lujje ne Captain Music.